Ekiswa kyeyongerera ddala okubuuka okutuusa lwe kyawuutikirwa ekire ky'enswa. Envubo yajjula. Bazibumbira n'ayoola enswa n'aziteeka mu kkutiya. Yayoola envubo ejjudde emirundi 5 miramba, wabula enkuyege kye zaamukola alifa akirojja. Kyokka kyo ekiswa kyeyongera okufumbukula enswa. Ddaaki ekiswa kyakoma, bazibumbira n'asiba ettundutundu ly'enswa n'alyebagajja n'ayolekera eridda eka. Yali anaatera okutuuka eka, akatundu k'omumuli akaali kasigaddewo ne kaggweerera. Bazibumbira n'atambulirawo mu kizikiza, naye aba atuuka ati ku ffumbiro n'alaba ekiggya kimyamyansa mu bitooke. Kyali kifaananako emmunyeenye, anti kyagiranga ne kizikira ate ne kyaka. Enviiri zaamuva ku mutwe era n'atandika okwanguyirira. Aba tannatuuka mu mazzi ga kisasi ky'ennyumba ekyakaayakana nga kyatuuse dda mu luggya. Baazibumbira yeerimbika bw'ati mu mpagi n'asirika be cce, n'atunula mu luggya. Yagenda okwekaanya nga muntu. Omuntu ono yali yeesibye essanja okuva mu kiwato okudda wansi. Waggulu yali bwereere. Yalina ekintu ekiringa emmindi ku mumwa. Bwe yatunulanga eri bazibumbira, omuliro ne gumyansa. Bazibumbira yeeyongera okumira omukka. Yagenda okulaba ng'omuntu atandulula ebigere ajja gy'ali. Okuyita ab'omu nju, bazibumbira yakumanya nga kwali kwekwekula. Yagezaako okwetonia alyoke abulire mu mpagi. Omusajja yamutuukirira n'agolola omukono, n'alalamira omwezi n'asoola olusanja ku ssanja lye lye yali yeesibye n'alusonseka mu kisasi. Awo n'alyoka atyabula amazina. Yali asoola olusanja olulala, lino eyali mmattansejjere n'ayasimula. Omusajja kwe kwokya omusubi. Bazibumbira ye musajja wattu yali yafuddeko dda era waayita eddakiika nnyingi n'alyoka asonda amaanyi ge gonna n'ag'omu buto n'akonkona ku luggi. Yalwawo ng'akyakonkona oluggi. Dina bwe yazuukuka kwe kuboggoka nti, "Okonkona nga gwe bagoba? Ontiisizza bulala. Kati onsule ne ku nkondo z'ebitanda." Olwamala okuyomba ng'addayo kwevumbika buliri, bazibumbira nga naye yeetikkula kkutiya ng'atandika kugalangatanya kiwanga mu ngalo. Emmese yazirekera bugenyi era zaagiranga ne zijja zimuzinirako emitwetwe we. Obudde tebwalwa nga buvaako eddiba. Bazibumbira yasooka ebweru anti lwakumala keewejjekako, naye ebiwundu enkuyege bye zaali zimutaddeko tebyamuganya kukomba ku mpeke ya tulo. Nga bamaze okulima, Dina yawa mutabani we amagezi okufumba enswa atere azaanike ng'akasana kakyaliyo. N'omulenzi yasitukiramu ng'eye yatega ogw'ekyayi. Yali yaakamala okuzaanika ati nga ne kitaawe agoba. Kawunawe yasooka kuswaguza mukyala we nti, "Buswaggu, mwaziseewo ennyingi ziti, temwatidde budde? Munkolereko ndyeko." Dina yatuma omulenzi essowaani era ng'etuuse yayoolera bba enswa n'azimuwa. Taata yawoomerwa nnyo n'okwekomba ne yeekomba era n'asaba bamwongereko.
Eno ye yali empeera y'Abazumbira esingira ddala obunene. Ng'akyalindirira okwongerwa, naye eno nga bwe yeesokoola mu mannyo n'olulimi, kaawonawo yatandika okujjukira eby'obuto bwe. Enswa zino zinzijukizza jjajjange. Jjajjange atta nswa bitooke bye bigwa, nga tatta nswa bitooke bye bigwa. Ate yatunyumizanga nnyo n'engero, gamba ng'olwa Wakasanke ne Wanjovu. Awo kwe kutandika okunyumya olugero luno. Wanjovu ne Wakasanke baali ba mukwano nnyo nga gubasaza mu kabu. Olwali olwo nga Wakasanke aganyiwala wa Wanjovu. Obudde bwali bwa mugano gwa nswansejjere. Bwali buwungeera nga Wanjovu agamba munywanyi we kumuwerekera kugenda kulaba oba ebiswa bisaze. Baasanga ekimu kisaze nga bakwata liddaka. Baba tebannatuuka, Wakasanke kwe kujjukiza munne nti ye ng'enswa tetugisaayidde. Ko Wanjovu nti ggwe ebyo biveeko. Era Wakasanke n'abuuza nti ate omumuli n'envubu? Wanjovu teyafaayo. Obudde bwe bwatuuka obw'okumulisa nga Wanjovu azuukusa munne nti gira tugende. Bwe baatuuka ku kiswa, Wanjovu ng'atuuka ku bisagazi byonna nga bigwa erudda n'erudda w'ekiswa. Ng'alinnya ekigere kimu ku ludda lw'ekiswa olwali lwakako omwezi, envubu ng'ejja. Enswa bwe zaatandika okubuuka ng'ateeka amasanga ge ku nvubu, enswa zonna nga zijja mu nvubu. Ekiswa bwe kyakoma, enswa ng'aziyoola mu nvubu ng'akomekkera ku matu ge nga balaba ly'abaleeta. Bwe baatuuka eka, Wanjovu ng'ayita mukyala we nti leeta omusekuzo. Omukyala ng'aguleeta ng'akuba omutwe gwa bba, enswa nga zifumbukuka okuva mu matu. Wakasanke teyalwa ng'addayo ewuwe, naye yasanga ebiswa ewuwe bisaze. Mukyala we ng'asanyuka nnyo nti munnange mbadde simanyi bwe nnaamulisa nswa ezo nze nzekka. Ko Wakasanke nti ate munnange nfunye n'amagezi amapya. Omukyala yakanda kutunula nti munne bw'anaatyaba omumuli oba bw'anaasaayira ebiswa nga buteerere. Obudde bwe bwatuuka obw'okumulisa, Wakasanke ng'agenda. Yasookera ku kusaayira. Bwe yatuuka ku kisagazi nga munne bwe yakola, ekisagazi kyenyeenya bwenyeenya. Alinnyeko wansi tewali kirabika. Enswa bwe zaatandika okubuuka ng'asinika amannyo agaali gaddugala. Enswa zeekwatira makubo malala. Yalaba biri bityo kyava akwata enswa bbiri, emu n'agiteeka mu kutu okumu n'endala mu kulala. Bwe yatuuka eka ng'ayita Nnaalongo kuleeta musekuzo kukuba mutwe. Olukuba lumu lwaleka obugere buwoza sikyakyala. Okwo nno kwe kwava olugero olugamba nti amagezi amayigirire gassa Wakasanke.